Bannakyetu kyekumanya tukatubeni nga tutandika ate ekitundu ekyokubiri ate mu musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. N'olwekyo ekitundu kino kyakubiri tuguddewo butereevu. Omusomo gwaffe twaguguddewo dda, twatandise dda nga bwe ntadde ekitundu ekisooka era nga nkunnyonnyola, n'olwekyo kitegeeza butereevu tugenda n'okuyiga. Nenno nkugamba nti beera ng'ojja weefunire audio wa ssenga ne kojja alimu ebintu by'otagwanidde kusubwa. Audio yo wa ssenga alimu ebintu bingi, enneeyisa y'omwana omuwala bw'ateekwa okweyisa, engeri omwana omuwala gy'ayinza okukwatamu omusajja n'amulyako ssente empya n'enkadde, engeri gy'oyinza oba oliawo okubeera ne munno lubeerera mmwe ne mubeera mu mirembe, abalaba abakyekuba ebikonde nga mwawo mwavaawo. Engeri gy'oyinza okufuna omubeezi omutuufu, ebintu by'oyinza okukola nga ddala omwami yenna akuwuliriramu. Abakyala by'oteeka okukola ebirungo byammwe eby'obutonde nga byo teweetaaga naggula gundi nti oba tugula ddagala oba biki byonna. Bannange ssenga ne kojja atalina audio yatannamuwuliriza. Wejjusanga weka. Ate nomatu weewuunye nti abeere wa ssente ntono. Ate era n'ekirala ekikulu si muwendo gwa ssente, ekikulu omugaso gwe tujjamu. Audio yalimu ebintu byo temuli kuwemula n'oweewuunye. Temuli kuwe. Bw'oba ng'omanyi oli mwana muwala, bw'oba omanyi oli mukyala mukulu, bw'oba omanyi oli mwami, oyina abaana abawala, bagulire audio wa ssenga ne kojja buulirira, agenda kubeera ng'abayambako okwerula emikisa gyo. Byonna biri mu audio wa ssenga. Bannange audio oyo kintu ky'ogamba nti omuwala yenna agwanidde okumuwulirizanga buli kadde era nga kyekyokulwanyisa ky'alina. Kubanga ebigambo ebyange tibakulimba nti oyinza obiwuliriza omulundi gumu gwokka n'oba ng'obitegedde. Abaagala audio empisa z'obuntu bulamu oba enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu. Audio oyo alaga obukulembeze. Audio yajjayo obukulembeze. Bw'obanga omanyi oyagala kubeera mukulembeze, okubeera n'amaka, okubeera n'abaana abaliyamba eggwanga, oyagala kwesimbawo, oyagala ki, empisa zonna biri omwo mu audio, empisa z'obuntu bulamu, era nayo owaayo akasente katono nnyo. Bannange mwegendereze. K'owuliranga audio nti atundibwa, manya nti olwo mulimu bye twakweka, ng'abo bokka abakkiriza okwefiiriza ssente bakyuse endowooza zaabwe be bokka abagenda okubeera nga babitegeera. Olaba owuliriza ono n'otamutegeera n'omuddamu ogwokubiri, kati olwo gwe ntunze. Audio yo yekka bw'oba ng'omuweereza abaana ne bw'oba tobatute ku ssomero yeemalirira. Bw'oba ng'olina audio yo n'omuwuliriza, n'otuula n'abaana bo, n'otuula ne mukyala wo, ne bw'otalitwala mwana ku ssomero, audio yali mu maluukumwakira ate n'abeera omuwanguzi. Ku ssomero tujjayo ebitundu 3 ku magezi, kubanga omwana azaalibwa n'ebitundu 7. Engeri gy'oteeka okuzaamu omwana nga yaakazaalibwa, engeri gy'oteeka omuwabula, engeri gy'omufuula omuntu ow'omuwendo, byonna biri mu audio, enkuza y'abaana, naye owaayo akasente katono obeera ng'omufuna. Oyo ye audio naye gw'ogambye nti lwe lujjuliro lwa buli Muganda oba buli muntu ayina amaka, lwe lujjuliro lw'amaka aganaavaamu abakulembeze, aganaabeera ag'enjawulo. Jangu obeere ng'omufuna. Byonna oyita ku nnamba yange, n'obeera ng'ofuna audio oyo awamu ne audio wa ssenga. Alimu ebintu bingi byesinza na kwogera, oba gwe jangu omufune. Gwanambuulira onaakomawo kumpa kasimu nga weebaza. Oye audio nze nabagamba audio wange yenna aba wanjawulo. Era bw'omuwuliriza n'obanga ddala toyize tokyuse. Teri kale oba oyagala oba toyagala, ali kusomesa. Lwaki? Nsomesa nange neetya.
audio wange aba muzibu nnyo n'owuliriza ekitundu ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano ne tufundikira ate tokolanga nsobi mukwano n'omuwuliriza omulundi gumu tokolanga nsobi lwaki tojja bitegeera audio wange abantu baŋŋamba nti audio ddala omuwuliriza buli ludda mu lw'omuwuliriza owuliriza ddala ebintu nga bya njawulo kijja kityo kubanga omuntu abasomesa mutendekere ddala dokita musawo wa bwongo nze ndi musawo afufugaza obwongo bwonna ne mbujjamu kakica yenna teri audio teri tendekero lisinga kyoto kyakumanya teri musomesa oba pulofeesa ali kusomesa byenkusomesa yadde kale ekitabo ekibinyonyola bwe kityo olimala kuŋŋaanya bitabo nga 50 ate nzo obifunira mu audio kitundu 1 2 3 4 5 bwe tuzanya n'ekintu eky'obwongo mikwano mukirize embeere nga ntandikira wano audio waffe ate tweyongereyo nga bwe mbadde nkunyonnyola wawe twafundikiridde na biki bye twabadde tutunuulira kati leero njagala twongereze ku lukulu olyoka ogambe nti ddala olaba mwaŋŋambye nti ndike emmandwa ku luno ndowooza oba munaagamba nti emizimu gya Buganda giri ku nze abanakyoto ky'okumanya nga bwe nabannyonnyodde olunaku olwajjo nannyonnyodde ku kintu kye bayita akakomera ne mbannyonnyola nti kabaka bw'amaliriza okukazimba kategeeza ebintu bingi nnyo era butereevu bwe kaba kazimbiddwa tusobola okumuyita kabaka ne mbannyonnyola giri emikolo gyonna ne bagamba bw'abanga ettana yadde abaagiyiseemu egyaki egy'okugenda eNaggalabi egyaki egyo okula ssente ndowooza saakyogeddeko naye ndi kinnyonnyola gyonna ne mbalaga nti aba akyayitibwa omulangira naye akakomera ako bwe kamalirizibwa okuzimbibwa bwe batyo nno abatebe ntegeeza abantu abakwata entebe ya kabaka bagireeta mu maaso g'akasaakaate ako ate kaabazimbye nakunnyonnyodde ne nkugamba nti kazimbibwa mu Bikaabugo bwe kamala okuzimbibwa abatebe ne baleeta entebe ntegeeza kati Namulondo yennyini Namulondo ne bagissa mu maaso g'ennyumba eyazimbibwa eri gye nakunnyonnyodde ey'akakomera era wansi abasookawo akwalirirawo ddiba lya mpologoma n'eryengo n'eryempisi ekyo kye tuyita ekiwu muliro entebe eno kwe tugituuza ekiwu muliro kwe tugenda okutuuza entebe awo ne balyoka batuuzaako entebe kati olwo nno tuli ku Namulondo era entebe bwe yaggwanga okuteekateeka Katikkiro n'aleeta kabaka n'amukwasa Mugeba ne Kasujju Katikkiro n'alyoka ayimirira kumpi ku mukono ogwa ddyo okumukuuma ng'akutte amafumu 2 n'engabo munansonyiwamukko awo Mugema n'alyoka alagira kabaka nti linnya ku Namulondo waliwo ensobi ekolebwa ntera okugiwulira mu bantu bangi nnyo ekituufu kiri nti kabaka teyalyanga Namulondo wabula yalinnyangako nninye ekikolwa ekyo mujjukire kyatandikira ku mulembe agwa kabaka Mulondo Mulondo oyo yalya oba yasikira obwakabaka nga mulangira muto nnyo bwe baabeeranga mu kuteesa ng'ekituufu omulangira ono nga maama yamulera maama oyo ye Namulondo era ye yaviibwako entebe eno okuyitibwa Namulondo maama Namulondo yatuulanga n'amulera
bwe babeeranga mu lukiiko abantu basobole okumulengeranga olw'okwagala okumuleranga bamba oluusi bwe yamulekanga kabaka mulondo ono bw'atyo ate ye bwe yamulekanga n'abaako gy'agenze oba bweru n'asanga ng'omwana ate Namulondo ekifo ky'okugituulamu entebe eri gye baamukolera ate nga ye alinnyako nninye agirinnyemu abataka bali mu kuteesa Katikkiro akubiriza olukiiko weewava nti kabaka Namulondo alinnyamu nninye. Bino bannange oba mwandibijjeewa alinnyamu nninye. Nabagamba nze bwino yenna ebiwandiiko byonna mbirina ate nga bye nnina mbyesiga teriwo oyinza kubijja. Nange kennyini nabagambye neetya. Kabaka n'alinnya ku ntebe n'ayimirira okwo. Awo bamugema ne balyoka bakola emikolo giri gyonna egy'okusumika ebifundikwa by'olubugo. Kubanga ekimu mugema akimusumikira ekirala n'akimwambaza. Kabaka ku mukono guno ogwa ddyo Kasujjulubinga n'asumika ekifundikwa ky'olubugo ekyokubiri. Munansonyiwa ekirala n'akyambaza kabaka ku mukono ogwa kkono. Ate awo mugema naye n'addira olubugo olulala olukomagiddwa Kakinda oli ow'ekkobe ow'ejjalamba. Era nalunnyonnyolako olubugo olwo abasinga audio mwe temutera nnyo kujjukira naye nalunnyonnyolako olwo olubugo bigwawo tebiraze. Kakinda ejjalamba lwateekwa okukinda kubanga kutunga kutereeza ate alukwata n'aluwa mugema ate bw'atyo mugema naye n'abeera nga alusumikira kabaka. Olubugo olwo nno lulina amakulu. Ndowooza n'afuna obudde ne nnyinyonnyola kubanga olwo nno lwe lubugo olukakasa nti ddala kati ono kabaka asikidde entebe y'abajjajjaabe. Era ne mu kulukomaga luva ku muti omutuba naye ng'emirandira egyo gyakula gidda wansi. Giva mu bbanga nga gidda wansi. Emirandira egyo mu Luganda nno gye tuyita ensika. Ensika kyova olaba nti ensika ekkaatiriza nti ddala kabaka asikidde Namulondo. Awo ayitibwa kabaka era butereevu oba tokyayinza muyita mulangira. Ddala ndike empewo nga omwami ono nga bwe yaŋŋambye. Kubanga nnyinnyonnyola ebintu nange nentya. Ozaalanga omwana n'omutuuma kaddu. N'omutuuma kaddu kubanga ddala ono ye bwino gwenkuwa gw'obadde ogenda okufa nga towulidde. Mumunnyonnyolenga abaana. Bw'amala okumusumikira luli olubugo mugema waffe amaliriza okumusumikira olubugo luno oluva ewa Kakinda ow'ekkobe ow'ejjalamba. Kubanga jjukira nti olwo olubugo lulukibwa bulungi nnyo n'obuso. Nalwo alusumikako era ekifundikwa n'asumikako n'eddiba ly'ennyana. Lwaki tumussaako kabaka eddiba ly'ennyana? Era bino bye bintu by'ogamba nti Nazzikuno byatandika okukolebwa okuva ku mulembe gwa Kabaka Kimera ne kaakano bikyakolebwa. Lwaki byo tebiddiba? Olubugo luno oluva mu ddiba ly'ennyana, ennyana y'ente, ke kalombolombo ak'okujjukira Omulangira Kimera nti bwe yali ava e Bunyolo ng'engoye tezinnaba kwala yajjira mu ddiba eryali ery'ennyana. Nnyina wa nnyana lye yali amusumikidde kubanga tekuba kwambala mu Luganda tukuyita kusumikira.
tuba tujjukira nti Kimera yajjira mu ddiba ly'ennyana. Ey'ente ge maliba nazzikuno z'engoye z'Abaganda ze baayambalanga. N'olwekyo kyava ateeka okusumikibwa eddiba ly'ennyana. N'assibwako n'ebifundikwa. Ebyo byombi n'abyambaza Kabaka mu engeri y'okusuulira amabega. Mugema abimwambaza byonna, eddiba lyaffe n'olubugo lwaffe luli byonna mu ngeri ey'okusuulira amabega. Bwino yalivaawa. Abazannya nange nabagamba nze ndi muliro, ndi lyanda. Luli mubadde muzannya na muliro, kati bannange eryanda lyo lyokya. Omuliro yinza okuzannya nago, naye eryanda lyokya. Tugezanga. Era waliwo omutaka yankubidde. Omutaka bwe yankubidde nanneebaza, ne yeebaza emirimu gyonna, n'ambuuza ebibuuzo bye njagala muwulirize. Yambuuziza nti mukulu Dokita Kaddu, omulimu gw'ogamba ogw'okusomesa abantu ogukola ng'ani? Nga sinaba kwennyonnyolako ngeri gye nkolamu mulimu oba obuyinza gye mbujja mu audio waffe leero mwanukudde, era nina ensonga lwaki nateza akatego kange era ne bakagwamu. Katono mutaka ateekwa okujja enkya bw'aba tanneetondedde n'akubira ne yeetonda, ŋŋenda kumwanika. Akulira ekika Kiramba. Lwaki ŋŋenda kikola? Alina ebibuuzo bye yambuuziza nti abantu b'enjirawo omubiri baganda bange, ssebo omutaka temugenda kukuumira abantu mu butamanya. Ekyasinze okunnuma ye mutaka yayogedde ebigambo bingi, kwe kutuuka n'ayogera nti tuli mulinnyira mu nteekateeka. Nteekateeka kyezo? Omutaka nteekateeka ki ssebo? Oweekitiibwa gwakulira ekika Ekiramba ze tulinnyamu. Mwe mulubeerera mulemedde mu mbeera y'okwagala abantu baffe batambulire mu butamanya. Embeera eyo Kaddu nagigaana. N'olwekyo omutaka, nze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Balige yankoona, nkulagira, sikusaba. Nkiddemu, nkulagira, sikusaba. Njagala weetonde. Bw'oba toyagala, kale omukutu guno gwensinziirako ate okubeera nga nsomesa abantu gugenda kulamula. Nteeka okwanika mbalage enteekateeka zonna na buli kimu. Mutaka nkumanyiiko bingi munnange. Nkumanyiiko bingi. Bingi nnyo. Tondeetera kwogera nti ne gundi gy'olimu yansowole. Tondeetera kwogera n'ekyo. Bw'oba ng'oyagala nnyanike nkugambye, nkulagira ku buyinza bwange bwe nkozesa. Nze yatandika okusomesa omulimu guno nti njagala okube nga weetonda bwe kinaaba. Bannange abataka muleke mbagambe tubasaamu ekitiibwa, era abataka bonna nze Kaddu mbawa ekitiibwa ekitagambika. Teri mutaka gwe mbisaamu maaso, naye okusinziira ono ye nga ye bw'ayagala ebintu bikolebwe. Abantu baffe nga bwe tumanyi nti Abaganda mulimu n'empulunguse, tetujja kukkiriza, nkiddamu, kutwalira lubeerera bantu mu butamanya. Mwe mulemedde mu mbeera y'okwagala abantu baffe batambulire mu butamanya lubeerera. Omutaka nkugambye, nkulagira, oli musajja mukulu, era onzaala, era nkuwa ekitiibwa.
Bona abatonkubidde kwetonda okwetondako ekyo nkulagira ku buyinza bwe nnina. Nze amanyi obuyinza bwe nnina gye mbujja nti bona abatonkubidde nja kukwanika. Ojja kwetonda oba okukwanika ku bintu bibiri, oteekwa okukolako ekintu ekimu. Ono mukulu wa kika era mutaka abataka ab'obusolya. Abataka ab'obusolya bangi nnyo abagoberera audio wange, naye nze teweetantalanga kuntambaala. Ate ebyo bye mulowooza bye mugenda okutwaliramu abantu baffe nti tubatwalire mu butamanya, tulinya mu nteekateeka zammwe. Mutaka nkumanyi kiwanvu. Okumanya nti nkumanyi kiwanvu, ne kaakati ekifo ky'otuddemu eyo nsowole. Okujjako ng'onoonya ekika kyonna nkitemeeteme nkiyiwe wali. Kati bw'oteetonda nja kulagirako bwereere nti nnina obuyinza. Gw'okulira ekika naye nze nnina obuyinza ku Baganda bonna, buli Muganda yenna agoberera audio. Kati nze nja kulaga obuyinza bwange wawe bukoma n'amaanyi gange. Enchaka kutanda olime kale kunkubira. Mbagambye nti ono mukulu era mukulu wa kika era mutaka n'okunzaala nzaala, naye ku bigambo bye yayogedde saamunyeze, wabula n'ensalawo nti nja kulangirira mulage ku maanyi gange amatono ge nnina. Kati kino nkyogeza buyinza n'amaanyi gange nti bw'otakuba ne weetonda nga bwe nkyogedde ku mpewo butereevu, ogenda kumanya nti nnina obuyinza obutagambika. Ffe tetuzannya firimu, abamu mwezze mulowooza. Tutwalire lubeerera mu mbeera y'obutamanya. Ekyo bakulimbanga mulala, naye sinze kaddu. Sijja kubikiriza najja kulwanagana na muzungu. Ekyo kye kisooka. Najja kumalamu bantu baffe embeera eri gye twatambulirangamu nti abantu bange babonaabona lwa butamanya. Akyo ekyandeeta okulaba nti ndwana buli lunaku. Katuuli ye bw'avaayo ne yeefuula ow'omutawaana ennyo nga n'ekika kitayinza kukisomesa adde kukoowoola bantu ne bawulira. Kati nze ate ku maanyi ge nnina nga nkoowoola ne bawulira, toyinza kunzanyisa ne bwe mukulu wa kika. Kati nja kulagirako bwereere. Kansooke nywemu n'okunywamu. Kanywemukko kacaayi, mutaka abadde ankyankalanyiza. Ajja kujja yeetonde oba ayagala oba tayagala. Abanakyo tukyokumanya tweyongere tudde ku musomo gwaffe. Ono olulwe luwedde audio ono bamugoberera. Bw'ataagukole eddagala ndirina. Abamikwano mukimanyi nti okuziraga kubeera kwa mukopi? Kubanga mukimanyi nti okuziraga kw'omukopi kwawukana ku kwa kabaka. Nga bw'olaba nti munansonyiwa nti ffe abakopi tubeera na kuziraga, ate mwattu kabaka yabeera na kubikka kabugo. Bino bingi nnyo, nze nkugambye mu buwangwa ndi mulala nnyo. Era nabanyonyolako emabega nti omuntu yenna bw'aba nga afudde nga mukopi, tuddira abamu baddiranga mafuta gano aga bulijjo n'agassa ku ngalo, abala bafuna akaziŋoonyo. Buli omu abantu balina ebintu bingi bakozesa, naye nze nsinga kutegeera kintu ky'amafuta bwe tubeera mu kuziraga. Bannamawulire bangi nnyo mbalaba batera okukola ensobi mu bigambo bingi nnyo, leero ngenda bijjayo byonna. Okuziraga baddira amafuta ne bagayisa mu kyenyi omulundi gumu. Abamu ayinza okulamirizaako ebigambo by'ayagadde, butereevu babagemye omulambo ogwo tebayinza abantu abo nti manya tuli emirambo, tayinza guli. Abamu babassaako ekinusu
mu kyenyi kuno omulambo guno oli nabanga tayinza guziikola naye leero kale eyo si gyendi wabula ate ndi mu kanyinyonnyole ku kuziraga kwa Kabaka nga bwe kukolebwa. Akaakati Ssaabaganzi bwe njogera Ssaabaganzi ono n'abeera kojja wa Kabaka. Ssaabaganzi ne Kaggo baddira akabugo ne bakasiigako omuzigo Omuganda. Kabaka ono abeerako omulamu asooka n'akakwatako, bw'amaliriza okukakwatako n'abagambye jjo njabya byama bye mutwala nti mukukkulira ebyama. Abaana baffe ne babonaabona olw'okuba tebamanyi bintu nga bino, abamu ne bajjanga buli lunaku nga batukaabirira nga bwe bagenda okwabika emitima nti kubanga bawulidde kino eri Obuganda. Nabagambye abanaayabika emitima mwe mwabike, kubanga temufuddeyo kunoonya kumanya. N'olwekyo byonna bye njagala sikyagala muntu ajja nkaabirira nti ate munnange Dokita Kaddu tuyambe kino kitangaaza Obuganda. Bino mbinnyonnyola buli lunaku era nabagambye bye nnyonnyola sijja kubiddangamu. Ssaabaganzi oyo ne Kaggo basiiga akabugo omuzigo Omuganda ke bajja mu mikono gya Kabaka ono aba akyali omulamu, era bwe baamalanga okukasiigako omuzigo ne bakabikka ku njole ya Kabaka. Ogwo gwe mukolo gw'okuziraga. Kati ffe bwe tubeera ate mu buufu bw'Abalangira kye tuyita okubikka ate akabugo, yadde nti Omulangira waffe ono omulamu ayina okujja n'abikka olubugo luno. Emikolo egyo nja ginnyonnyola, naye era n'ogwo tuguyita ate omukolo ogw'okubikka akabugo. Kubanga Omulangira ono lino nno libeera tteeka. Omulangira okukola omukolo guno n'abanga abikka akabugo, era gwe mu mukolo gwe mutera okuwulira ogw'okubikka akabugo oba gutandikira wano. Era nakiri kye mutera okuwulira nti Kabaka, okufa kwa Kabaka kuyitibwa okubikka olubugo ku maaso, era kitandikira wano. Kubanga ono Omulangira agenda ofuuka Kabaka ateekwa omubikka olubugo ku maaso, naye alumubikkako ate egyo emikolo gyonna kaffe ki, era sijja kugyogera. Bamikwano bannakyoto ky'okumanya, mukkirize mbere nga ntandika ate ekitundu ekyokusatu. Naye teweerabira kubeera ng'obeera omu ku abo abatuyambako okubeera nga bavujjirira emisomo gyaffe, okubeera ng'otuyambako ng'ovujjirira n'ekyo kyonna ky'olina. Emisomo gino mujjukire nti givujjirirwa omuntu ssekinoomu, givujjirirwa Abaganda abalabira ddala nti bo be bateekwa okubeera abasaale ate mu kulwanirira obuwangwa bwabwe. Naawe beera omu ku abo ng'obeegattako butereevu okikola ekyo n'ekitono kyonna ky'oba osobodde, oba mutwalo, oba mitwalo 2, oba mitwalo 3, oba kakadde, oba bukadde 5, kyonna ky'oba osobodde abeera ng'okituwa kibeere nga kituyambako ate okubeera nga tutambuza emisomo gyaffe. Enamba yaffe k'oteeka obubaka obwo eri 0773 ate 27 61 ate 27 0773 27 61 ate 27. Odiyo yenna gw'ovujjirira, odiyo waffe tukiddamu nti ye odiyo gw'otalizuula, ye odiyo akuweerezebwa nga musunsule ekimala, ye odiyo gw'ogwanidde okuwuliriza. Bw'otyo oba weebaka, sula bulungi. Katutandike ekitundu ekyokusatu.